Poliisi ekubye omukka ogubalagala mu bavubuka ba NRM abeegattira mu kibiina kye baatuuma Isolated Youth nga gye biggweeredde nga bangi ku bano bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Bano okukwatibwa babadde bakubye olukungaana mu kibangizi ky'essaawa ya Queen gye babadde bategese okusisinkana ssentebe w'ekibiina kino era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okusobola okumulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri gye basosolebwa. Bano bagamba nti NRM erimu obusosoze bungi mu bantu naddala bwe gutuuka ku kugaba ensimbi wamu n'ebintu eby'okwekulaakulanya era nga bo ng'aba Isolated Youth balekebwa dde emabega ne basigala nga beekuyengera mu bwavu obususse. Tunoonya chairperson wa party n'ebizibu byonna mu addressingira abantu bannyo bali isolated balekeddwa emabega abantu abolubatu so kakati tugenda kunoonya president wa ggwanga tunoonya chairman wa NRM party Mr. Museveni. Poliisi bino olugigudde matu erinnya eggere mu lukungaana luno ng'egamba nti terubadde mu mateeka ekijja ababadde balutegese mu mbeera ne batandika okuwanyisiganya n'abasirikale ebisongovu. When we were writing, we also requesting to meet the president, but most of the times they have been denying our request. So our issue is, we are not going to retaliate when we are seeing atrocities happening in our political party. This is the concern of the party, it is the concern of the nation, and we are calling upon all the youth. They have said the meeting here is illegal. Yes, the meeting, this is not a meeting. It is illegal. Okay. Can you go away? Can you go away? Twagala omutegeeza ensonga eziruma abavubuka ensonga enkyamu ezigenda maaso mu kibiina olwaleero ebitongole by'ebyokwerinda byonna bivuddeyo tulwanyise tubyagala tukuliza nsonga zaffe naye ffe twewaddeyo ojjawa kyetagisa kwesaddaaka tujja kwesaddaaka. Wabula kino abasirikale kibajje mu mbeera ne batandika okubakubamu omukka ogubalagala kussa n'okukwatako abamu nga bano batikkiddwa ku kabangaliza poliisi ne batwalibwa ku CPS. Omukka guno tegutalizza na bannamawulire nga bangi balabiddwako nga bagudde wansi balaajana olw'omukka ogubadde gubagenze mu maaso ng'ababaddewo beemulugunyiza ku kikolwa ky'abasirikale kino kye bagamba nti bakikoze mu bugenderevu. Alese omuntu gw'abadde agoba n'atuuka n'afuuyira munnamawulire kati ekyo kiba asoose n'afuuyira ono n'afuuyira n'owokubiri aba ategeeza abamu ku bannamawulire abakoseddwa baddusiddwa mu bulwaliro obuli okumpi okusobola okufuna obujjanjabi. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.